Abantu ba Ssaabasajja okuva mu masaza ag'enjawulo okubadde ne bannakisinde kya DP Block bakiise embuga okutikka Katikkiro Charles Peter Mayiga Oluwalo. Bano baaniriziddwa omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Robert Waggwa Nsibirwa. Olwa DP Block ssentebe w'abassentebe Samuel Lubega Mukaaku yennyamidde olwa bannabyafuzi abatyoboola Namulondo ng'era ono ayanjudde obukadde 13 ze baleese ng'Oluwalo. Nga bannakisinde kya DP Block ne ttiimu maayiriida gy'otegedde obulungi we twekoleddemu omulimu ne twekuŋŋaanyaamu obukadde 13 okutuukiriza Oluwalo lwaffe eri gavumenti ya Ssaabasajja. Banna abalala baguze satifikeeti. Oweekitiibwa Noah Kiyimba asomye obubaka bwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu asiimye abaleese Oluwalo n'abasaba obutawugulwa. N'olwekyo nze nsanyuka nnyo bwe mbalaba nga muzze embuga ne mugamba nti emirimu gya Kabaka giteekeddwa okukola ki? Giteekeddwa okutambula. Tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu bubaka bwa Katikkiro akubiriza bannabyafuzi okwewala okwevuma n'okutyoboola abo be batakkaanya nabo. Nga beerwanyalwanya, beeyogezayogeza, bakola ebintu ebitajjudde. Enkola eyo magezi gaabwe okulaba nti bwe balaba nga Bugerere eteredde, Buganda eteredde, nga bajja bakola ebintu ebitataaganya. Awabudde abantu okusigala nga balima emmwanyi. Gavumenti ya Ssaabasajja egamba ki? Mwongere kulima mmwanyi. Mwongere kukola ki? Abo aboogera bye bakola, abakola bye bakola bali mu kakodyo batujje mugenda okusalira emmwanyi. Yeebazizza abaleese Oluwalo. Joseph Ssetimba yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.